Yes, Faadi TV ujimbaniza kade kana mwase mutya mbuli mutya. Osoko mvolengane ku Faadi UG News no YouTube channel yange mbani updates zina vali mbana mawuli agabagatambula tambulo kwetole gwanga Uganda. Mbani nyo kubanga mu followinga mwena aba subscribinga chamanche mwakula. Mbadana kwa kubanga mu subscribinga ngena kubasaba mu subscribinga atonyigene kadi. Pastor Bugingo Ebiwundu Bya obuzibu ebyo ku mugongo ngenda kwa bikusako masawo. Pastor Bugingo Bamuluuma left right center. Abantu batagenda masino kubanga bamukyalira wali na mayumba makange jukira oni avye nasire nagamba nti Pentagon si yakuzimbibwa liro olw'ebizibu ebiriwo SARS no era nga n'olukiiko lubadde okutuuzibwa era koze mu mwezi 28 January okusonda sente mwaka guno gwa 2024 si lwakubawo. Bugingo alisiza abagoberezi b'ekigambo kya Mukama okumala essaawa 2 n'ebiwundu bya Amasasi mu mugongo. Bukedde TV Bukedde TV kyakola Pastor Bugingo kikambwe jukira bano betwalaganya benamukembiranye biranye Pastor Bugingo nani ne Vision Group obuzibu bwabava ku kikubanga Pastor Bugingo jukira yasibisako ko ne munamawulire waabwe ng'agenze kusaka amawulire oba balisalize yembali ku crusade ye Pastor Bugingo nagamba ati munamawulire ali akola ki yali agasako kubanga kugamba nti alikodi nti yakola ki recordinga amubega kamubega nti ngali kamera nga zirikodinga alingiza abakazi sabanga ku crusade bali mbale eyo Pastor Bugingo nenge byabyogera Bukedde TV negamba sebo okoze eki otuswalizo gama twetwa kusindikidde ombega akubege ngakola ki ngali mukwata bifananyi ngalingiza abakazi ngalingiza abakazi ngakwata kamera nga ziteka wansi ngalingiza abakazi sebo bwogambye Bukedde TV nesirika kale sawa zino kibamukola kikambwe era bagamba nti Bugingo alisiza abagoberezi be ekigambo kya Mukama okumalisa 2 n'ebiwundu bya Amasasi mugongo. Pastor Bugingo kugamba buli omu akola ki asabula busabuzi abasinga bakana nti n'ebiwundu tebikola ki n'ebiwundu tebiriiko n'ebiwundu tebikola ki n'ebiwundu tebiriiko abasinga batandise okubanga bamubuusabuusa kugambe gw'omugambo gukyatokomoka omugambo ogwo gukyatokomoka Pastor Bugingo n'abagambi guno omwezi gwa January mu mwaka gwa 2024 musajja watagenda kuguulira mu boy tugenda kubeera mwangu nnyo gyali era kyalina okukisuubira esimanga kyewuunyisa abasinga okubanga bamuyisaamu eggaali bwe bati ensonga ya muntu engeri yafuddemu ne statement kirawadde abasinga kyobola sigamba nti bamwagala abasinga abagera bino nedda abasinga just babuusabuusa statement ze yakoze n'engeri musajja mukulu amanyikiddwa nga likyali muhomoza engeri gye yafuddemu kyobola abasinga kola kisobola abasinga bamuyisaamu eggaali mu ngeri bweti sigamba nti bamwagala newakubaleka liri abatamwagala abamu naye ate si buli omu akola ki eyemulugunya ku nsonga eyo ntamwagala abasinga just boogera ku nsonga eyo ne statement gye yakoze ne statement gye yawaddeyo abasinga kyobola bagibuusabuusa bagamba nti tegatta bulungi kyobola abasinga bamutaddeko nnyo olukongondozo nga Suzan Makuula munaye ng'alina mukyala ndoza omukyala w'omugenzi si ono mukyala w'omugenzi aye kandozo no bamuganda oba sitawe nenga bano ba family ya mugenzi banene omukyala Suzan Makuula gwali naye wa family y'omugenzi muhumuza eyakuliddwa Amasasi eyabadde ne Pastor Rosias Bugingo nenga bakyamuyisaamu eggaali Pastor Rosias Bugingo buli mwaka gwa 2024 agenda kuguuliramu baaba tugenda mutambulya bulungi ku side yo manyi omwaka si mulungi gutandika bubi si mulungi omwaka omanya kugenda kutambulya bubi omanya ogutandika mu ngeri bwetyo omanya tugenda kubeera mwangu ne Katonda olusi yamanya tomanya ayinza ogutereza mu maaso nakola ki nagugonzaamu naye ng'omwaka si mulungi gutandika bubi si mulungi naye nga munnange byebitambatambula kadde kano ku social media nsonga za Pastor Rosias Bugingo ababukedde bagamba nti maama Pastor Bugingo n'ebiwundu bya Amasasi byakoze kinyalisiza abagoberezi b'ekigambo ku kyakyo okumala essaawa 2 n'ebiwundu bye bya Amasasi ebiwundu bya Amasasi obimanyi nga biba biruma kati ababukedde egezaako kugamba eringa ng'eraga nti Pastor Bugingo talina biwundu lwaki yakyogedde bwetyo nti alisiza endiga ye n'ebiwundu bya Amasasi okumala essaawa 2 oba oli awo perhaps
perhaps nti oba oli awo osanga ayinza okuba nti kale musajja mugumu nga wali omusajja manyi abasajja tebatera kola kibatera kubanga bakola ki bakikiitana baleberalebera lwakuba ebiwundu bya Amasasi biralamuko lwakuba kali agenda okuva ndowooza nga biransa okukola kyanisa okuba nga biwona tomanya biri mu kkala naye nga abasinga bawakanya n'ebiwundu Pastor Bugingo byagamba nti abirina abasinga sebo baali bagamba nti abikule n'omugongo yagamba nedda sijja kutuuka ku eryo ssa kubanga n'abakokyasi James Senkubuge akola ku Salt TV ne Full Figure nga bagamba nti tujja kutuukawo awo tujja kukiriza musumba waffe kwebikula mu mugongo mbw'abalaga biwundu nedda tetujja kutuuka ku eryo ssa tujja kutuuka ku eryo ssa baabigaana bagamba tujja kutuuka ku eryo ssa Pastor Bugingo okola kikutuuka kubikula mugongo mbw'abalaga biwundu bya Amasasi oba mukkiriza batemukkiriza mwabamanyi naye nga social media yo ekyamuli bubi Pastor Rose Bugingo bagira Fadi TV gisubscribe ate onyige ne kale mbibaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga kuga buli omu ayita statement ye abasinga bagamba ye emmotoka wagwayo otya mu mmotoka n'ovuga steering ng'omutwe guli wansi mu steering wakikola otya kwegamba bintu buli omu yakola ki bintu buli omu byakuwakanya byakugamba byakugattagatta bigambo byawaine statement zeyakola balawo bazikwaki balawo bazigattagatta bulungi naye maama abasinga bagamba kibulamu naye nga ebiwundu bye kiraga nti bigenda bikala munnayo ate aba yatuuka okukola ki abasinga bagamba nti oba oli awo osanga yatuuka okukola ki okubanka abuli ekigambo endigaze okumalisa 2 namba wale kukananeni ku Sunday service ku Sunday jukira alo yaliyo nakola ki nawa endigaze ekigambo ekyali ekyamaanyi subscribe button nyigene kale mbagala nnyo na Fadi TV mubaye bulungi